Mbalamusaako nga nsinzira eno mbuwanganguse gye naddukira okutaasa obulamu nga mwenna bwe mwamanya, era njagala okukozesa omukisa guno okubalamusaako mu kifaananyi nga mundaba, okubakakasa nti nkyaliyo, nkyali mulamu, nkyali gumite era nkyalina essuubi. Bannange, njagala mu ngeri ey'enjawulo okubayozaayoza mwenna okuyita mu kalulu akaali ak'omusaayi. Bannaffe bangi babuzibwawo, abalala baatemulwa. Mukama yeebale kubatuusa wano nga mukyali balamu, newankubadde twavaamu n'ebisago bingi. Njagala okubeebaza mu ngeri ey'enjawulo okunnonda nga pulezidenti wammwe, kuba mwannonda wadde twanyagululwa. Njagala n'obeebaza okulonda abakulembeze bonna be twabanjulira, okutandikira ku Honorable Sebina Javira Muzirango n'ababaka bonna be mwalonda nga mwotadde n'omubaka ow'e Masaka, newankubadde baamala ne bamunyagulula, n'ababaka abalala bonna. Mwebale nnyo okulaga maanyi, mwebale butagwamu maanyi, muze mulaba embeera y'eggwanga lyaffe nga n'okulonda kwennyini kuno kwakaggwa okwa LC okusimbiddwa mu mugongo. Mulabye bwe bataddemu vulugu ne bamaliriza ng'eddoboozi ly'abantu oba okusalawo kw'abantu ate bo bakukyusiza nga bakozesa eryanyi, nga bakozesa n'emmundu. Naye mbeebaza era neebaza Katonda teyakyatusobozeseza okuba nga tukyaliwo, nga tukyali balamu era nga tukyagenda mu maaso. Bannaffe bangi bawaŋŋanguka, abalala bali mu makomera nga mwe muli ne Deputy President waffe Honorable Muwanga Kivumbi ali mu kkomera oluvannyuma lw'okuwambibwa n'atulugunyizibwa, mwe muli ba Dr. Besigye, mwe muli muganda waffe Erias Lukwago n'abalala bangi. Bannaffe abalala bangi babuzibwawo nakati tubalabangako, nga mwe muli munnaffe omuyimbi gwe bayita King Zade. Abalala tubalabyeko nga bwe mwalaba ka video akaavaayo gye buvuddeko muganda waffe Sam Mugumya gwe baawamba kati omwaka mulamba n'abuzibwawo. Twategeezebwa nti yali akomibwa mu barracks era ka video kaavaayo nga yatulugunyizibwa, esanyala n'amagulu takyasobola kutambula bakuyimirira, naye era bakyamukwese baganye okumuggyayo. Ebyo byonna tubikwasa omutonzi kubanga abatusingako ku myaka balaba nti bino byonna byali bibaddeyo mu mirembe gy'abali baamiini, naye ate byamala ne bivaawo. So omutonzi waffe tasobola kulemererwa. Mwekwate tugende maaso nga tukola ekituufu, kubanga bwe mukola ekituufu temusobola kulemererwa. Naffe gye tuli tugezaako okukwatagana ne bannaffe abalala bonna, newankubadde waliwo okubagana empawa n'obutawuliziganya n'obutakwatagana nga naakava mu ggwanga. Mukadde waffe omutambizi omukulu era omugenyi waffe omukulu olwaleero Archbishop Paulo Semogerere wamu ne Father Akeris Mayanja, Sebo omukiise wa Bishop w'e Masaka Musinya Sengoba Dominic, Sebo bwana mukulu wa Saza Parish Father Sewanyana, mwenna babwana mukulu n'abasaserodoti ab'enjawulo abali naffe mu kusoma olwaleero, mukadde waffe Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi wamu ne Supreme Kadhi Sheikh Wasajja, mukadde waffe Bishop wa West Buganda Bishop Nsereko, abakulembeze bonna mu ddiini abali naffe leero, bakulembeze bannange okuva mu National Unity Platform nga bakulembeddwa Deputy President era nga ye President ow'ekiseera Acting President Honorable John Baptist Nambeshe wamu ne Deputy President okuva mu Western Uganda Jolly Jacqueline Tukamushaba, Sebo Secretary General David Lewis Bongoya wamu n'abakulembeze ab'olukiiko olw'eggwanga lyonna National Executive Committee ya NUP, bakulembeze bannaffe memba ba Parliament abalonde abaliwo olwaleero, Meya waffe ow'enkizo Honorable Florence Namayanja, abakulembeze bonna mu mitendera egy'enjawulo, bammemba ba Parliament, abakulembeze bakunga, Sebo Pokino n'obukulembeze okuva embuga, abakulembeze ba local government, basebo ne banyabo. Mbalamusaako nga nsinzira eno mbuwanganguse gye naddukira okutaasa obulamu nga mwenna bwe mwamanya, era njagala okukozesa omukisa guno okubalamusaako
mu kifaananyi nga mondaba okubakakasa nti nkyaliyo, nkyali mulamu, nkyali gumite era nkyalina essuubi. Bannange njagala mu ngeri ey'enjawulo okubayozaayoza mwenna okuyita mu kalulu akaali ak'omusaayi. Bannaffe bangi babuzibwawo, abalala baatemulwa. Mukama yeebale kubatuusa wano nga mukyali balamu newankubadde twavaamu n'ebisago bingi. Njagala okubeebaza mu ngeri ey'enjawulo okunnonda nga pulezidenti wammwe kuba mwannonda wadde twanyaggululwa. Njagala n'obeebaza okulonda abakulembeze bonna be twabanjulira okutandikira ku Honorable Sebina Javira Muzirango n'ababaka bonna be mwalonda nga mwotadde n'omubaka ow'e Masaka newankubadde baamala ne bamunyagulula n'ababaka abalala bonna. Mwebale nnyo okulaga maanyi, mwebale butagwamu maanyi, muze mulaba embeera y'eggwanga lyaffe nga n'okulonda kwennyini kuno okwakaggwa okwa LC okusimbiddwa mu mugongo mulabye bwe bataddemu vulugu ne bamaliriza ng'eddoboozi ly'abantu oba okusalawo kw'abantu ate bo bakukyusiza nga bakozesa eryanyi nga bakozesa n'emmundu. Naye mbeebaza era neebaza Katonda yakyatusobozesezza okuba nga tukyaliwo, nga tukyali balamu era nga tukyagenda mu maaso. Bannaffe bangi bawaŋŋanguka, abalala bali mu makomera nga mwe muli ne Deputy President waffe Honorable Mwanga Kivumbi ali mu kkomera oluvannyuma lw'okuwambibwa n'atulugunyizibwa, mwe muli ba Dr. Besigye, mwe muli muganda waffe Elias Lukwago n'abalala bangi. Bannaffe abalala bangi babuzibwawo nakati tubalabangako nga mwe muli munnaffe omuyimbi gwe bayita King Zade. Abalala tubalabyeko nga bwe mwalaba ka video akaavaayo kivuddeko muganda waffe Sam Mugumya gwe baawamba kati omwaka mulamba n'abuzibwawo. Twategezebwa nti yali akomibwa mu barracks era ka video kaavaayo nga yatulugunyizibwa esanyala n'amagulu takyasobola kutambula bakuyimirira naye era bakyamukwese baganye okumuggyayo. Byonna tubikwasa omutonzi kubanga abatusingako ku myaka balaba nti bino byonna byali bibaddeyo mu mirembe gy'abali baamiini naye ate byamala ne bivaawo. So omutonzi waffe tasobola kulemererwa. Mwekwate tugende maaso nga tukola ekituufu kubanga bwe mukola ekituufu temusobola kulemererwa. Naffe gye tuli tugezaako okukwatagana ne bannaffe abalala bonna newankubadde waliwo okubagana empawa n'obutawuliziganya n'obutakwatagana nga naakava mu ggwanga, naye mulabye nti okusalawo okuba oliawo kwali kutuufu kuba ne bannaffe abalala bangoberedde mu buwaŋŋanguse. Njagala okwesa oguno omukisa okubasaba okubeera obumu. Omugenzi basudde munnabuddu munnammwe yatusomesa nti abasibe okulwanira eruzira libabbula ly'amagezi kuba abasibye abeera omu. Kiba kiyamba oyo abasibye so si bo abaagala okwenunula. Era nabagamba gye buvuddeko nti tobeera mwangu kuvumirira oba kusalira musango oyo atamanyi ebyo by'omanyi oba atalowooza nga gwe bw'olowooza kwekyo ekiseera. Kubanga naawe waliwo ekiseera nga by'omanyi kati oba by'olowooza kati tobimanyi oba tobirowooza. N'olw'ensonga eyo buli muntu yenna anyigirizibwa tumufuule munnaffe era tumusembeze era tulwanire wamu. So mbasaba okubeera obumu, unity, mwegatte mukwatagane kubanga agali awamu ge galuma ennyama. Ffenna ekitunyigiriza kye kimu ate bwe tuneetakulula ku mbeera eno ffenna tujja kusanyuka wamu, ffenna tujja kweyagalira mu nsi yaffe nga tuli kyenkanyi nga buli omu yenkanakana ne munne. Njagala n'obbasaba temuzibwa amaaso, tebabasiba akatambaala ne babalimba bino bimulaba bakola tebalwanyisa enguzi. Oli tasobola kuba nga yeyaze n'ababbako obuwanguzi bwammwe ng'ensi erawa ate najja ne yeefuula nti alwanira amazima. Tasobola kuba nga aweereza abantu abawamba abantu ate n'agamba nti ajja alwanirira abantu. Tasobola kuba nga aweereza gavumenti ey'ababbi emaze eddagala mu malwaliro egumiza abantu obwavu egobya abantu ku ttaka lyabwe ate najja n'agamba alwanyisa nguzi. So njagala mubeere bagule b'amaaso, mubeere nga mulaba, muleme kubusibwa akatambaala kuba omuntu gwe banyigiriza ennyo mwangu wakulimbibwa ate omuntu bwakulimba ekirimbo n'akiddiŋŋana emirundi mingi okumala ebbanga kyangu nnyo abantu okutandika okiraba ng'ekituufu. So mubeere bagufu b'amaaso, mubeere bakalabakalaba, mubeere balabufu. Njagala obbasaba mubeere n'essuubi, temuggwamu ssuubi baganda bange. Eno gye tuli tetutudde.
tukola buli kye tusobola era mbakakasa nti obubonero bwonna bwe mulaba ewaka n'obuli eno okwetola ensi yonna yonna bulaga nti ekiseera ekyabo abatufugisa amaanyi abatunyigiriza kinaatera okuggwako obubonero bwonna bwonna bweraga so mubeere n'essuubi temuggwanga mu ssuubi essuubi kyekyobugagga kyokka kye tulina okuba nakyo mbakakasa tinange no gyendi situdde nkola buli kisoboka era munjogera ennyangu gye ŋŋamba nti nyiga buli peesa lyensobola okunyiga wabula nammwe temuggwamu maanyi nammwe abali ku ground mwegatte mukwatagane ate mbeere nga muorganizinga nga muteekateeka bimuteekateeka katonda ali naffe mwesige nnyo katonda ensonga muzikwase nnyo katonda musigale nga muli ku sayidi entuufu temuggwamu maanyi baganda bange nja kukomawo mu kiseera ekitali kyawala ate nja kukomerawo mu buwanguzi bannammwe mubakulemberemu abali mubukulembeze mukulembere n'obwesimbu buno bubaka bubwo omugenyi omugole waffe olwaleero Honorable Ssemina gy'aviira ffe nga NUP twakwesiga naye ate okusingira ddala bannamasaka bakwesiga muganda wange ne bakulonda yimiriranga ku ekyo ekyakulondesa sigala ku nnono yaffe eya servant leadership oba ey'obukulembeze obuweereza abantu ffe tubeere ekyo ekyokulabirako ekya Uganda empya gye tubulira abantu buli lunaku mukama ajja kubeera naffe mukama ajja tukulembera temuggwamu maanyi nze nkyali n'amaanyi nkyali n'essuubi nkyali ggumite temuggwamu maanyi musigale n'essuubi tugenda kununula eggwanga lyaffe tujja kweyagalira mu nsi yaffe omukama nga ye mubeezi waffe mwebale nnyo okumpuliriza Ssaabasajja Kabaka wangaale people power our power people power